21 questions, Evelyn Mike, sexiest voice on the microphone. Kasule oli bulungi gwe alaba Spark TV wabula kulikayo ku mulimu gy'osiibye nengera okujjukiza gwe alina business nti Numida yeyekayeka eyewaddeyo okuwola ssente nga tegenda kuteeka ku pressure okuwola ssente nga tekusabye empapula tekusabye signature za chairman wabula bukwata bukwasi smartphone yo odownloadinge app yawe osobola okuba nga ate weewola akasente musaba 24 sente zo obere ng'ozifuna onako tugenda nyumirwa show because first of all guest ko tulina ku set ndifaniwe 100% besides byayimba wala ne byayogera so allow me introduce to you Apas wagwana oliotya ndi bulungi oliotya stede sigamba nina kantu kanayagala okubuuza okuvedda wetuma Apas because waitanga nnyo ebibuuzo saayitanga nnyo nayitiranga wenti obwenti kati wa wayitanga obulungi okwetuma Apas kyali koze Alexander so Esther nga for Alexander pass lyava mulinya pasi abaana baali ba nicknaminga pasi ku ssomero so ne bagifuula ate pass so nensigaza ekigambo ekyo si just a nickname so si binti nayita nnyo naye n'omupiira nga nsaba nnyo pass nga ndi striker so nesanga nga tugendeddawo bo meeting omuwala saa zino ng'omwagala very attractive your kind your qualities nga tamanyi luyimba lwa Buwooma do you lose interest abasaana miggo obeera otya nga tomanyi luyimba lwa Buwooma ng'oli muwala mulungi ng'oli attractive ng'oli my type kirungi nina mukazi wange tugambako bulijjo omuyina ate yali taliwo tongamba music basobola okwogera ebigambo wano n'obikyusa asigenda bikyusa kyekyo omukyala yennyini ate zibimugamba bya music ali waka yes gyali waka kati mwakoze emikolo bati tofaayo jabiraba anytime soon between music and sleep no between women and sleep which one steals your attention more kwanyizo gamba buli music ojagamba music lately mbadde seebaka lw'omukazi oyo ayagala nnyo tulabe firimu ffenna era kino bw'abanga akiraba abeerewo ng'akimanyi njagala kwebaka right now I want sleep naye abagala mu spending quality time tulabe movies imanya kino bwakunyumiza kiri omanyi ng'abantu nga teyamanyira kwebaka mangu ate nze namanyira okwebaka mangu so it's just naye nja ku adjusting but njagala nnyo sleep I would choose sleep over okay nenzuukuka ne mmulaba nga mu meetings ekimala akunyigira ng'oli ku live abeereko nga oluusi alaba oluusi atula mu ddiiro n'abeera ng'alaba nga yakulabira eno ng'alabira eri nga nsekaawo sometimes naye aba alaba. Is there someone you hate nga muyimbi naye ate ku online omulaga fake love naye tomwagala naye ng'ate obeera ku online omulaga fake love you comment on their things when you meet you say hello naye nga muli munda tomwagala ataliyo gw'otayagala tomwagala like I don't think I would hate someone obakitegeera like n'abantu abankoze ebyembwa mu industry bangi but I still show them love because hate is too strong for me to carry nze okutuula awo ntandika okulowoozaako mbu wankola ekintu mbeere n'ekinugu nze mbeere nga wasting energy yange gye nina okukola ebintu ebinnyumira nzire ku ggwe oba weewadde ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mba saagala nakulowoozaako yadde eddakiika n'emu if I have no interest in who you are as a person and your existence you don't exist I can see you as a human being kulaba ng'ekiwuduwudu oluusi so yes osobola obeerawo ng'oli muntu naye ng'ate ninga atakulaba so nkulaba naye ng'ate sikulaba. How is your relationship with your best friend Martha K? Martha K mukwano gwange just not best friend. No, but it was on the internet. It's like whenever I would come on the internet, we would joke, we would talk to each other nicely, sweetly, or together, but it was just for the vibe. Yeah, it was just for the vibe. Twali awo mbululu ne bakuba emiggo. Ne bampujja emiggo. Twagamba ne bankuba bakuwujja. Naye ate mugirabanga miggo naye nga zaali cables ne z'amasannyalaze solid. Okay. Yeah. Comments z'abantu zakuyisa batya kubanga sijja kubuuza bakukubira ki zansesa abamu bansaasira abamu bansekerera naye it is what it is gwansekerera nawe bajja kubamu emiggo ojja kiwulira kyomusabira simusabira naye olunaku lujja kama bagamba kama ekomawo I won't say the other word naye nga kama ekomawo is a switch emyaka gy'omaze mu industry lugambo ki olwali lukulomyeko I know sometimes tofaayo ku bigambo bakwogerako but what is that one rumor kyewagamba n'ogamba naye bannammwe mumanyidde nti simanyi kuyimba
waliwo abantu abajjanga ku zi TV ne ku radio shows nga basasuddwa abayimbi abamu abatalina maanyi nga banafu mu kuyimba nga bantidde kaakati ne batandika ekintu ky'okugamba oyo yeepaasi tamanyi kuyimba, so it was a thing nga bw'ogamba nti gundi tamanyi kuyimba baleme kumbuukinga babuukinge bo naye nga gwe tebakubuukinga, so the whole idea nti baspreadinga propaganda bw'amanya nti nsobola okujja ne ŋŋamba Evelyn ekintu kino n'akimpisizawo ne muwa ssente basobole okwogera certain way kyekyo ekintu yeeyo ruuma gye nali ndabye, but I've always been a guy who works on my craft and sounds good. So kyali kinneewunyisa nnyo ate ekirala nga bagezaako nnyo okulaga mbu si kyamusa bantu muze bwe mbeera awo mbeera ng'ali mu kyaki ndi smooth, si nti buli muyimbi ajja n'abuukabuuka ku stage oba okitegeera Bafana bw'aba abuukabuuka ku stage eyo style ye nze sigenda bikola naye Vampy najja bikola, so bw'oba oyagala omuntu akyamuka n'abuukabuuka well and good naye nze ebyo sibikola oba okitegeera, so olina omumanya nti buli muyimbi alina style naye baakikozesanga okudiscreditinga, so kyannumamu naye kye nagamba nti muninde bwe ndikola ekyange ne mbalaga kye nsobola okukola ebigambo byammwe ebyo temujja kuddamu byogera. Between online concerts and physical concerts gwe wandibadde optinga ku kiriwa? Physical concerts online njagazaaki physical concerts ate kati watugoba ku gundi yo gipostinga bade concert yo gipostinga not to remember nalino gyeterayo nga nze ngeri mu quality entuufu oba kitera it was about the quality over money everything like olowooza lwaki mwe mukwata mics zammwe noziteekako stiika zammwe ne mukwata ku spark ne mumakinga sure nti tag ya spark kweri oba okitegeera nti eraga nti wala omuntu okukikwata akiteeke we yeefuule nti yakikoze ng'ate gwe wataddemu obudde ohirinze camera ospendize more than 20 million okuhiringa abantu bakwata ebintu okwata abantu babyediting nabo basasule then oli akwata ekyo ekintu akyeteereyo kubwereere simanya akole ssente walimyewa sebo tewalimye sebo oyagala okujjojjeyo ebimera it doesn't make sense. People need to know nti content waabwe abawaabwe nze nange nina gwemba mpadde ankolera ekyange nsobola okiteekayo mu quality yakyo nkiwa obudde bakyeditinge bulungi bakitegeke then kijje nga kirungi bafane bakinyumirwe mu bujjuvu bwakyo naye gwe oyagala ojja okwate live ng'okwata show yange ogiteekeyo yonna it is not a good thing oba okitegeera tekiyamba, it's not professional. Muyimbi ki gwe wandigaanye okuyingira ekiyungu kyo nga teweesiga buyonjo bwe teweesiga na nfumba ye? Okuyingira ekiyungu kyange liru puzzle omulabirewo nga mujama ogwetegereza oguvubuka gujama ne bw'omutunuulira butunuuzi bw'oti olaba nga mujama. Kweno show yennyini kuliko abaana ab'enjawulo naddala upcoming artists be hostinze nga buli omu agamba Epas did this for me, Epas did that for me. Tovangayo kutugamba bintu by'okolera bano baana, but how do you feel when people out here are giving you credit nga tokimanyi nako? It's a blessing because bwemba meetinga sibawa credit sibawa support because nina kyenjagala banzirize but mba ndabye omuyimbi nga ndi fan we nange osobola owuliriza omuntu tekitegeeza nti lwakuba ndi muyimbi munene ku bo oba maze time nyingi mu industry sisobola bafaani wa muyimbi muto abayimbi bangi abato abakabi sometimes olaba omwana nga muto nga nayina ideas ezakabi nja ku example an artist like Nato Boss mwana muto n'owulira stories ze ng'anyumya gye yava it's inspiring kati omwana ngoyo w'otamusupportinga oba oli mulyaza amaanya like those are the people who deserve the support and I love to support young artists. Yovola banina collabos nyingi n'abayimbi abato ganokola n'abayimbi abakulu ate nze abeenonyeza nkunoonya ne kubira essimu ne kugamba leero lwe tugenda okukola ne nkuleeta mu studio ne byonna by'oyagala omanya ne mbikubuulira. If you want to know certain things I will teach you every single thing but I will find you myself. Era nja kwetegereza Janiyo bw'obanga ovaako nnyo nja kwegendereza. So I want to see how you behave as well. And then I support. And it's good sometimes okulabanga they can also appreciate, but I don't do it for them to appreciate. I do it because I appreciate them. Waliwo we nali abantu tebagamba kale Epas yalina potential ekwata Ugandan music industry yaffe n'egiteeka ku global market because they believed in your sound, they believed in your creativity, owandika or producing. Bwenga gwe omuntu owulira comments zino, how does it treat you? Tekimpisa bubi because ntegeera nti tulina situations zetubeeramu ng'abantu
nga waliwo otasobola tuuka mangu kiringa ggwe leero kwagala tuula bw'otyo nga tewali katebe tosobola ojja kugwa osobola okikola for a short while naye singa wayitawo eddakiika nga 3 amagulu gaba tegakyawulira bulungi oba oyagala oyimirire. So I feel like bingi bye twetaaga okusobola otuuka mu bifo ebimu nga bijja kwetaagamu obudde. Album gyenkola eno gyenkola eriko Buwooma. Album yakoleddwa producer wange ava Switzerland. Omuzungu. Ye yakola ne sound ku concert yange bamuyita Kabo. Eri ku record label eri Switzerland. Bagezaako nabo pushinga mu Europe. Bagezaako nabo okunoonyeza events zensobola obeerako. That is a step going forward. Ne bwe tunadda wano ambagundi tatuuse bw'ati kozi twali tumusuubiramu bingi. Onkoledde kiggwa ngamba nti wali onsuubiramu bingi. Bantu bangi abakugamba bali bakusuubiramu bingi nga tebakusupportingangako nga bw'otegeka ebivvulu tebajja kujja nga bw'ofulumya akayimba tebakomentinga tebasubscribinga ku YouTube yo tebakupostinga bintu byo naye nga be baagala okukubulira ky'olina okubeera. Muganda wange tombulira kye nina kubeera. Bafaani bange be bandimbuulidde ate nabo tebambuulira because bakimanyi kye tugezaako kola kijja twala obudde. Atamanyi yayogera ebyo. Omuntu amanyi aba amanyi nti ebintu bitwala time. Tosobola suubira mwana muto alya seriraaka nga muto atuule ku ntuumu y'akawunga agirye. Expectations zoyina nnene nnyo nkyali baby. Oba kitegeera tukyakula. Abantu batuwe time tukole ki? Tukule. Tujja funa ideas ezotuuka eyo gye twagala otuuka. Naye naffe twagalayo. Naye si byangu. Oba kitegeera. There is nothing that is easy. So I understand pressure gye bayina. Naye nange music manyi gye njagala omutwala. Ate teri yantuma. Olabadde kawo n'owulira nga oli ku pressure musically? Never. Sibangako ku pressure. But ate nze ndi ku pressure okweprovinga right. Naye siri ku pressure y'abantu. Oluyimba lwo Buwooma, honestly speaking, when I saw Konduulira, I was in my head saying, "What an epas with new things every now and then." But then people reacted. Some reacted differently. Others liked it. I never got my mother to kuimbanga success card. My comment section. So go watch it away. Chako is that you didn't get mad or anything. Waliwe agamba munyimbanga mayembe ge Tanzania. Na ye bwe ndi kufuna ojja kajutuka. This but what because me I'm an artist. An artist or coloring ebintu mu ngeri endala. Osolo salawo yellow, bano salawo blue, or bano salawo purple. Kati kuluno we mbansaze wo purple. Somehow omuntu ayamanyira yellow abagamba nga yandibadde akola bwati. Oba kitegeera. Nina ne bakono bange abali serious nti bali serious music abangamba ne lwaki tokyuse eddoboozi lyokosezza wali because atunulira engeri gye nnyimba nkwagala oba gye nnyimba wuuyo nagamba lwaki tokozesa eddoboozi lya wuuyo lwaki okosezza eryo but some songs need comic. Singa nkuzanyira akayimba calypso in this island of Trinidad in this island tekanyuma kanyuma wali enyimba ezimu zinyuma eddoboozi likyuseemu oba okitegeera. That's coloring of a sound. Yes, nsobola oyimba liri naye teryetaagisa ku luyimba nga luno. The song is old in terms of the beat eri old school. Nina okuyimba ng'omuntu wa old school ng'edda nga bakafeero nga babasudde. That is where we are going to. Naye kiri alien in this time and age because abantu tebakiraba bwe batyo naye kati ffe tukomyawo ebintu ebiri original ebyedda ate nga bawutusaba sound ya wano lwaki tukola sound ya Uganda nze njikulaze mu Buwooma kati siimako mu kifo ky'okunnenya ku album enanyimbira sound nga bwesi nedda buli luyimba lwanjawulo sound ndala buli luyimba lulina sound ndala. Waspendize sente meka ku album? Tewali sente zina spendinze twaspendinze effort koze ekisooka maybe ku videos twaspendinze sente okutambula okujja mu bifo nga bino bikyawo spendinga sente but in terms of kola twakolera mu studio yange. Studio yange eri waka era ekolera nze nzekka. Kati omuzungu yajja eno yalinnya ennyonyi n'akomawo. Actually mu time we twamaliriza concert wayitawo wiiki emu ne tutandika ku album eno. Album n'ennyimba meka? Eriko ennyimba 7 zokka. Twakola EP. Nga mwaji recordingira foso. Mpozi wangambye birungi birwawo. Nanti nedda okugifulumya kye kitwalidde obudde tubadde tuta oluyimba lumu ku lumu. Ate ne tuluwa omwezi gumu n'ekitundu oba emyezi 2. Abantu basobole omanyira sound cause nayo yanjawulo mu nnyimba ezimu ze tuzze tukola. So with this particular album
we twamaliza concert twayingirirawo mu studio a week okola album because that was the promise because he's my producer ne mu studio so sigamba nti akola live sound yokka so he had ideas ez'okunkolera album tugikole fembi nze naye wamugjawo namusanga ate ku producer wange gwe nafunira studio ku studio eyo nga tiyetaga producer eddeyo mu 2013 so kati nfunira producer ono studio ali mukwano gwange nensanga studio eyo entinda bagita Dustville nenjimufunira ne bamuteekamu natandika okukola kati ate eyo oli n'amusanga kati ate ono n'aconnecting ewoli cause noono yali fan cause yalina mukyala we gwe yafuna wano mu Uganda gwe yawasa so muno mu Uganda abaddemu okusukka n'emyaka 15 so oyo omukyala yamuintroducing to my music nze nga ntandika mu 2014 so nabeera nga fan wa music wange nga nze simusanga nga tamukimanyi nga sikimanyi so with time actually Mariana is one of his favorite songs Mariana is oba okitegeera so he was my fan from way back and we met netwesanga nga ffenna tulina good energy he has good energy vibes zaffe zikwatagana ffenna twagala obeera mu studio so netukola oba okitegeera concert ye kimu ku byasooka okola dho twalina ennyimba ku album yawe ewedde naliko ye nooli gwe natwala mu studio bakola album ninako ennyimba 3 nabo so netukola eyaffe nze naye yeeno totally outdoor person Epas is it because you don't like people or just chikula kyoboti bondaba wano ninga tayagala abantu bogala naye ndwawo gwo mimbi gwenda okulaba ku concert gwo mimbi gwenda okulaba mu bala ndwawo okulaba unless it's on screen kizibu okutambula because bwe manga siinaayo kintu kyakukola sometimes mbeera mpulira nga ndi useless amabala nandigenze naye bwe mbanga nkimanyi sigenda kuyimba sometimes kiba kinfuula okubeera nga ninga ali redundant ndi awo naye siina kyenkola so I'd rather nga bambuukinze nengendayo nina omugaso mu kifo ekyo nenzija nenyimba nenjeeringa n'abantu nenyumya nabo after the show byebinyumira naye binyumira nzize kuyimba tebinyumira gendayo bugenzi olw'ekinyumo sinywa sikiringa nnyo bwe ntyo si bintu byange yalabeera waka neddemu wange nga tulaba TV nga tunyumya wade naye ebbanga lyenkana kyono bw'oli okumpanira weerire ebbanga liwera Epasi biki ebikunyumira kubanga ye liri pazo waba atugamba oli awo evo ba mu nnyumba yo toyagala abantu kukyalira kati gwe biki ebikunyumira gwe ng'omuntu movies njagala nnyo laba series right now njagala laba season 2 ya One Piece yafulumye oba okitegeera eri ku Netflix kati njagala nnyo laba movies njagala nnyo kola research ku bintu byenjagala so I spend most of my time nga noonyereza si spending actually time nyingi ku TV ng'abantu basuubira nina ne games si spending a time nga nzanya PlayStation oba ki njagala nnyo kubeera ku YouTube nga ndaba abantu abakola ebintu bye sisobola tenembayigirako kusobola okubaako nange byenkola ebigezaako okutuuka ku level zaabwe so that's how I spend my time. I spend my time home with family, with my friends, with my girlfriend. That's what I do. Kyengezaako kola ebirala I'm not too interested. How long have you been friends with Lil Puzzle? Since 2018. Okimanyi muno abantu babeerawo ne balaba nga okusooka bali balaba friendship yo ne Puzzle tegatta because bamulaba wanjawulo kunzi terms of music biki naye gatta olw'olwessa Luganda nti olaba nga he's a funny guy, he's a happy guy so nze mu meetinga mu energy eyo oba okitegeera simanyi nnyo bintu bingi mbwoba amanyi nnyo family ye mu ngenda ye waka oba ki naye buli we tu meeting ansanyusa ali happy ndi happy so buli we twesanga it's always a good energy oba okitegeera so kyoba olaba kyali wange walabaddeko n'emikono gye giri serious nga gigamba naye bakitawo esonyiwa Puzzle gyegiri naye giseka busesi nagyo tegirina kyakikolera because nina bakwano bange bangi abasinga bakwano bange balooya oba okitegeera tebalina mu mitu ya music bakulabulabe ne baseka naye baseka because nabo bibasesa wabodde wange yabadde aseka recently Hussein yabadde aŋŋamba yabadde ku live naye ng'essaawa yonna aseka n'obulago bumuluma ng'awulira mumusesa but that's the beauty tetusobola beerawo ng'abayimbi nga buli ssaawa bintu byakwerumamu kyovuma oli akuvumye biki mulwana ntera obiraba and this is a message to my brother Young Mulu era ngenda kukubira
tukakane oba kitegeera tetwetaaga kusika nnyo migwa tukikole musical oba oyagala disinga omuntu tukikole musical kinyumire abantu nga kiri lyrical n'ebyo ebintu musimanyi yakusanga gy'oli simanyi ononsobola kozi mbiraba alien skin nga having a few day alien skin tukendeeza ebyo ebintu tebituyamba because if you think about it industry eno mujja gitwala bwe mutyo but it's not good for the younger ones abavaayo bajje mu industry nga ya chaos ya bintu bya buvuyo booking zijja kendeera olwedde emirimu mitono bwe tubeera mu buvuyo ng'abayimbi abantu bagamba abayimbi tebagamba omuyimbi bagamba abayimbi bayonooneka abayimbi basirwa abayimbi babeera mu kulwana naye mulimu nze atalwana n'ekyo tebajja kitunulira bajja tugeneralizinga so tulina okwetereeza ffe in house because batugeneralizinga tutunulire bigger picture yakola music muwa abantu twajja kuyimba twajja kulwana bw'obanga wajja kulwana ogenda mu ring ne Shakib bw'okitegeera abaana gye bali abaagala okulwana olabye match ze bategeka Shakib ne balwanamu yes ne gundi Rickman you see that is positive because ogenze mu sport ey'okulwana oba okitegeera naye tekyetaagisa okulwana buli ssaawa I don't think it makes sense oba okitegeera bino ebya street teri abyetaaga n'abavubuka bali ku street ebyo temubyetaaga teweetaaga kubeera ku street nga onyakula obusimu obba abantu you can do so many things naffe twava mu kisenyi naye gweraba bwe tuli because you're positive you have a positive mindset oyina gy'osobola otuuka ewaakabi oba okitegeera kati kyemmanyi tusembye kulaba kati omanyi epasigo olabikako once na blue moon oba olina oluyimba oba olina concert lwaki obula nnyo naye kirungi because man buli w'obeerawo ennyo ate abantu bakumanyiira nnyo scarcity creates demand kati bw'obeerawo ennyo ne respect ekendeera oba okitegeera nze nsobola obeerawo awo sometimes nja kukola lives sometimes nsobola spending emyezi 4 ku 6 nga sikola kintu kyonna nga ndi awo just nsobola oteekayo oluyimba nsobola okukola ebirala walabye nina page yebayita bagonza Alexander okwo ku TikTok nga yange ng'omuntu si ya muyimbi yange ng'omuntu oba oyagala kuntegeera n'endowooza yange ojja giraba cause n'omuyimbi nze yamukola nze bagonza nze yakola oli omuyimbi seeyo paati yange endala kati nsobola n'okulaga paati endala I feel like tulina ebintu bingi muffe tubikozese oba okitegeera so nja bikozesa mu ngeri eyo tekitegeeza nti njabula nja kubeerawo naye mu ngeri ez'enjawulo nyimba ki zowuliriza nga sizize waka nyingi ng'ezaani naani nga z'abayimbi bawane ne Uganda Bad Sparks Blackish bano bannayuganda bonna bannayuganda ba dancehall babiri benkuwaddeko oba okitegeera ba Viper Ranking bayimba Ecosta bayimba just nkuwaddeko ku ba dancehall abamu bayimbi bangi gwe muganda wange abayimbi bangi abayimba mu Uganda ba Elijah kati abali popular Joshua oba okitegeera so many artists ba female artists bangi abayimba. What are your top 3 songs right now? Top 3 Buwooma number 1. The other song I would put number 2 is what? Which song ogamba mu Uganda oka? Mu Uganda oka. Ate ne Buwooma kale tugitaddewo nga number 1 naye mbale jagala z'abayimbi balala. Sisobola boogera. Oyina okutandika naawe. Okay, singa kibadde kisoboka Buwooma mbadde muteeka mu 1 2 ne 3. Kale Buwooma mutegera ali mu 1 kale empire endala 2 nga sizizo. Dawa Lucha Nyumira. Dawa, yeah. Yes, a nice song by Chitaka. And I'm also still enjoying the song Olwa Wrong Places Olukadde. Joshua Baraka. Lunsingira olupya funny enough. Yeah, luno luliko shensi. Lunsingira luliko shensi. I still like that song. Luliko shensi abaluyita Morocco. Yeah. But I like the original. I don't like the featuring. The featuring, I don't think she didn't do enough. Joshua yamusinga. Bwojja kukola n'omuyimbi wa wano n'akusinga. Ate kyo kapeke kye yagamba nti collabo ziri international tezituyamba. Sometimes tezituyamba naye sometimes ziyamba. Eya Joshua I think emuyamba mu openingira up side ya Caribbean ne audience okizimbulukusaamu oba okitegeera. But sometimes ezimu teziyamba ezimu ziyamba kati nze Gamululu yanyamba. Kyembadde ngenda okubuuza. Oba okitegeera. Yakuyamba teyakuyamba. Yanyamba nnyo. It's my most streamed song. Nga temwakola video. Tetwakola video because tetwali mu same space mu time eyo. Tekikuluma okuba nga temwakola video. Tusobola okukola oluyimba olulala tomanyi.
Gwe kati gwe ni puzzle mwena kola olimba. Mwena kola olimba ne puzzle. Liu puzzle. Subireyo oluyimba. Anegayirire. Akijja mwetagisa emyaka ng'etaano nga negayirira nga buli lunaku ajje wange. N'afukamira ku gate. N'agamba kabone epaasi. Nkwetaaga. For 5 years. 5 years. Ng'akikola emirimu emeka mu wiiki. Mu wiiki ng'ajja omulundi gumu Sunday. Kubanga siba busy nnyo ku Sunday. Maaso olowuliza ebizibu bye. Mulire nga akaaba bwe mpulira nga nkoye emiranga gye nga muwakolabo. All right, so to see. It's been a very, very interesting moment with you, Apas. Yeah. Thank you for having me, Evelyn. Yeah. It's a blessing, guys, man. Abalaba Spark mwenna. Mba wishing her the best this year. Have a blessed year. Much love and respect. And stay sparked. Because you are Spark. Ooh. Yeah. All right, I love you guys. See you next time. Bye-bye.